to yourself. Tuongera bakubiriza musharinge channel, like our Facebook page, comment when you feel it's necessary. The reason there is a comment section mumaulire gano, actually this comes on an issue nti ninaje nabadde Tash, and people want us to give them a chance to communicate. Bakube ku masimu batese ku mbozi wayo tukayana ne bibanyumira. Ne bawulira nga nabo bagala kuyingira TV. It is understandable. But unfortunately tetsola chikola live, but because there is a comment section on our Facebook page, you can always comment. Thank you. So you can always comment. Never try to some when we get back there. It is a forum. Social media is social is to interact. Nebo boli jama ni nsobola okusoma endowooza yo nenjifuna Uganda. Obere sausi era nawo okasula yo wali yo SN Power. So don't hesitate. Don't ever hesitate. Yep. Jonathan Jackson Mugudwa is my name, together with the beautiful girl herself, Tash. Atenga bateka mwesimbi. Atenga bateka mwesimbi beba platinum wenespa. Abantu bakugamba gwa yagala okubanga atola bikabulunji. Oli mukyalo yagala olusolunji golo watashinga ne okola ka lipstick nga lero otambula. Ojja kuyita utukolenga ko facials, my people. Yep. Okola ka facial ko mukyala, trust me, your skin is going to actually give you results. Now tuko kubanga atogamba dala platinum ebintu bye bakola babimanyi. Atugaba massage, tukola ka massage buli lwakusatu balina kulona. Actually wogenda ku platform ya fetu teka inaku ze tugaba free spa days for the women and ladies. Era nga tulina celebrity days, then dala nyingi nnyo just not following pages za fezenja uleza platinum. Era nga tukujjukiza tukola massage ngali affordable Jackster. Ntino omuntu owabulijjo nga gogamba ze sikola ngako spera mbitya. Woboze ku platinum ojjaka kasati tetuli balayisi wabula tuli affordable. Everyone can really afford our. Actually, the last communication nabadde njogera ko no manager yankubidaka simna ngamba there is ED special. Very. ED bojane ne akiyo bakusalira ko ddala. Nga akiyo kyekyo. Nafe tukiraba nti ddala temulimbye nga summa ne guntu. Exactly. So if you have an ED present for your wife, mutwale for spa. So give them the number. Chemanyi waliwo swaba. Ugenda jiba we number. Okay, so tuina swaba aliyeyo nga idi. Kubakate ugenda okutigatiga si kirungi. Nga toina mukyala wo. Naye wali tuba tumaze ekisibo, so someone tebakujjako udho. Chichi oseka. Nzebuzibu nkwaganya mayiwa otukanga olusiramu. Olumanyi bulungi. Wabula nga tegwa mukwano ali ku telefina etsibo kiri kumpi kugwa. Oba gwe ngoyagala ka ED special jatu kubira ku namba isimu 070888282M. Abono bagamba beba platinum wellness spa era. Jidde mu katono. 0708882M eno inamba yafe aba platinum wajikuba ko tsokuwa directions abagwa yagala okubookinga wagamba sa atwala akiyange kubeera wali omukyalo mulungi tebamulinza also bookinga on time so that when you come ebintu tuba twabiterezeza ddala tulinda aba guests baffe. Thank you. Okay, ladies and gentlemen, we are here to give you news, and it's news that we brought for you. Tash tutandike nani, of course, birthday chatu. Yeah, birthday tunze wiki number to the birthday anyway. First son, what do you expect? I know. But whatever it is, I know. Every panda bijude mu town buli woyita. Emuke. Kakati waliwo omusajja gwe bayita Big Eye. Big Eye wagundu. Big Eye. Sura indicator. No phone busy. Mwagala. Very, very. Katubebe mutijja ne gundi. Beba muka superstars bafa bali blessed by the way abantu babagala. Mwebe mutijja ne Big Son, is my first son. Bamuwa invite. Ne bamwegayirira. Botayime ekintu kizo butagwa. Ne bamuwa ne helicopter. N'abagamba sijja. Sijja bindayo. Yalikadde okuzeewulira bwako. Sagala. Naye atugambye yaddala kiti amawagali ngama. Bucupa bwamunoga. Natuka nagamba. Nagamba si kya bucupa kubeeyo nkimanya afandi yandibaddeyo tebandi nkubye kacupa. Naye bankuba obucupa. Nze ndi sita. I know. Afande toyinza okubanga tewalaba bankuba bucupa. Naye ne bankuba bucupa n'otabako kyoyogera. Kati mpita ku birthday. Mpita ku birthday. Ne bankuba. Ne mumwe mutudde. Sina na kyendya sikyayimba. Yali agala jamulwanireko. Oyogera n'ogamba n'okuba yedozi n'ogamba mwana wange ngenje otakyayimba biliyoni yiyo.
ndabe bakambalumye enugu kwe kale toddamu kuyimba amaka obumbi bwo busatu balumye nga bigai bya biruma big eye naite yabikola kanaga mneiragana sijagenda gokola mani fasani gwaita big eye no lemerewa big eye bantu mwamujo you big eye you yes me what about so yeah while appearing on wacho mwabyogeze deliberately I can't go. Why did you? What did you didn't even come out when Buchupa was hitting me. I think single muluma ye big eye. I know superstar. Is a superstar tebakubaka day. Tebayinza kuba muchupa superstar. The big eye abereddewo abantu bano. Byonna abyogedde ebyo. Yomu ku bantu ababeddewo n'ebintu ebisinga siraba mu big eye. Atenga first sana ina amanya. So while appearing on one of Shaya Kasuku, our brother Kasuku, big eye expressed a lot of anger. So we felt, let's share this. We felt touched on this story by Kasuku and Big Eye conversation that we had to use it for this. Let's show you what happened. Backward the card, yes. Bank with day, bampe card. Nga bambuza mbu kusanga tuwe card. Kitegeera. Sijja kubalimba. Nagani na hesitating ngamba ne temusobola kompita mu celebrations to celebrate someone's birthday party nenga omuntu go celebrating ira embera yonna entuseeko era je muntu mwogezi mulungi jero muhozi mwogezi tasirikira bintu era mula ku Twitter yomu kubasinga okwogera naye kumbereze entuka kutavanga yo kusympathizinga nange mu ngeri yonna ate nga embeera entuseeko wa ku defending government eyo gyeyagaliramu nakugiwagira okitegeera nina ng'omuntu nnuma nti sifunanga yo in fact nowabasiiye okitegeera sifunanga omuntu kujja kusympathizinga nange oba kumanya mbeerawo ntya because sikola okitegeera ndina mu kisiibo sawa za kisiibo naye teri amanyi nti nsiiba ntya oba ekisiibo nkitambuza ntya ng'omuntu because ndi musajja musiraamu okitegeera so kati bampise ku party nenga so you are calling me to celebrate a birthday nganzi siri bulungi mu mbeera gye ndimu so ng'omuntu tekyampisiza bulungi so I to say no then standing and ngamba no I can't be part of that yeah because sisobola kujja tosanyuka nayo ng'ate nze bwemufuna obuzibu you can't sympathize with me tomuddeeko nze mwandeka mu firimu oba ti kati yamanyi firimu tugimu nja kugamba nebbala muno yalina emirimu gye gyakola ng'omuntu ate si yavunaanyizibwako okitegeera ku buli kimu nti ebiseera ebisinga ebintu ebyapedinga ku big eye is a public figure ensi yonna ekimanya okitegeera so tekyetaagisa muntu okujja kukugamba naye bw'oba olina omutima gw'ekisanga omuntu oba olina okola n'ogamba nti omusajja oyo musajja waffe mutabani waffe n'embeera gy'ayitamu tegedde agiyitamu ku lwaffe kitegeera takyakola so what can we do okitegeera saagala bantu okukitwala nga eboogera simanyi gundi asabiriza watusobola kitegeere ebiga no it's not about that. Okay. Embozi y'omukulu Big Eye bwete wetambudde. Naye mwana oyo alina empisa bambi. Era oyo ne waba ayogera muntu mukakkamu nnyo. Olugero olugala lugamba omuzizi azimbatwe. Sibwe kinaaba. Akola ki amira bisi. Wabula nga ateze subira abantu abatusewo akasente bafunya ate Big Eye ke sika ayagala. Naye ate kirungi it's good to present your pride. Kirungi gamba amalala gasuula ekigo amatonotono wegayitirira naye waliwo waliwo you have to stand your ground ne weewulira nawe nogamba nze Big Eye wa Uganda. I mean yes he is a star man. I know he's a star. Negolozo nze bagala donzeda nga tuli serebu oyo mwana superstar musajja bamukuba obucupa ebyaddala takyayimba atyane ku stage. I had him put abantu bagala Big Eye nawe baba bamukubamu bukubi byaggwa
byagwa wamabiga ebintu ayina omanyi bayita phobia buchupa phobia ne bwatinya ku stage asoka kukaza bwaba alinya madala asoka natekayo omukono walanga buyitana nafulumya omukono ati ebintu ebyo bibi so musajja imagine nga bakikola taata wo bamuganda wo so I believe nti ensonga ezo zaggwa politics is done so abaana tubaleke bayimbira bakolerere abaana baabwe wabula ku nsonga